kakati okusooka kwa byonna njagala okwaniriza abagenyi baffe buli omu kiti kye. Bannange mwebale kutulingira mu musaayi, tweyanziza nnyo, tweyanze. Mpozzi sisobola kuva waggulu nga muganda wange Moses Matovu ate simwebazizzaamu akeesusso. Mwami Matovu ono bannange kyala Joanita bwe tukuze. Kutugize ki? Bwe tukuze. Kaakati Mukama atuyambye tukuze ffenna ate ne mu biseera bino tukyayagalana. Kati Mwami Matovu ono waliwo akayimba bwoyimba bwagundi amazina bagayitanga g'abatiini nga wayimba emiziro obudde budda ku bunnaabwo twagiyitanga national anthem yaffe nga wosanga luwedde ngolwo amazina tegajja kuyiso. Mwami Matovu webale kuuma kitone ekyo kitwala mu maaso. Kakati wembala ekyo mukyala Joanita taata wo ninabeerako naye ekiseera namulaba okusinga kubanga wali muto naye nga nange mwegomba nnyo 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 nga mutunuulira masagazi kawalya ngamba sajja bano nga baamaanyi kanyike ekyambadde nakibuuka naye Mukama bw'obuyinza bwa Mukama ate nampa bye naligira ki bye nali neegomba. Kati ekintu music tekivudde wano kumpi, izo kiwulirako Mwami Matovu ono mpozi ayinza okimanya. Twaliko mu bbandi emu ey'essomero nga ndenanga nange ndi kafulu, nze nakubanga tena drum mu bbandi eyo. Kaakati nga n'omulere Matovu oba yampitako ate ate naagunsinza kanakalereka nga nakoni waaki kati obajjukizaako ffe twakuba independence anniversary ya 1964 n'amazaalibwa ga Sir Edward omugenzi November 19th 1964 ffe twagakuba mu lubiri. So ebintu tebituli wala nnyo tebikudde bugwi. Okay, kakati kamaze okwogera kagundi ako njagala okutwala omukisa guno okwebaza mutabani wange Joseph Mayanja lw'ekinyiri ekkula lyatuuseeko. Nayagala nnyo 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 era twalawanagana nnyo naye nga njagala by then ediguli kyali kintu okusoma kyali kintu kikulu naddala omuntu okufuna diguli. Natuulira abaana bange banenga nti yadde nze diguli yannema naye njagala bagire ki batuukeyo. Ate Joseph was intelligent, oyo akimanyi olubaalinga oyo. Mwani mukibiina kimu muwonge omujjukira muwonge headmaster. Kakati ono namutwala ku interview, sobola okugendako wala katono, namutwala ku interview. Bamutwala ndoze yali si ya 75 oba nafuna 73 ne bangamba agize eki agudde nga naye awulira mutabani otagize eki tayise nengamba nkoze ntya ebyannakalino byebbalibali byava dda naye mpita ebbali nalinako mikwano gyange ne bamuyingiza. Kumbe omwana ono kyamukola bubi nnyo 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 kuba nti agize eki tasobodde kugenda butereevu muki ayise ppanya. Kakati first term Joseph asoma abawakusatu. Gano ge mazima ne maama we agajulira n'atuleetera ekizibu. Niyo yamutwala okumufuna ekifo naye n'amufulira ekyalimuleetera ekizibu. Yakwata lipooti ebaziba wanga ziri mu bbanga weziti n'adduka emisiri yasibirwa wa muwonge. N'amugamba headmaster, you refuse to give me a place in your school. Look at my report. Kakati muwonge headmaster n'atabuka n'agamba njagala okumanya who brought this boy here. Yayite manyi naleeta omulenzi.
waliwo omutica bamuyitanga Senabuyo omumanyi Frank tica wangu yasomesanga wa mupitiri kakati nga gye yayita ne bayita Senabuyo mu kibiina namugamba waleeta otya omwana sebo namugamba okay kusonyiye because you brought up a bright boy. Akyo ne kibaawo naye nkazana nnyo ndabe Joseph asoma n'agira ki n'agenda mu maaso. Kakati Makerere twalinga ssente by then nga bw'otoweza principles ze baagadde you either repeat ebyo kusoma bigira ki bivaako. Ne ngamba Joseph ne mugaa kyomanyi nti njagala oddemu era ebintu abikwata sinabumalirira nanga ebyokuddamu nti nja kuddamu mba njawo nga nti omanyi dadi nti waliwo ekintu kinjagala ogenda okukola endalo onfuna ne mugamba ogenda kukola ki naye bakufuuzafuuza bakwatakwata ti nze naye yange eki nenkwata ssente oba zaali siringi 3 by then nenzimuwa n'agira ki n'agenda ssente yati yaziwaayo yagendera ku kasituulu basikolire olaba obuzibu obuli awo oba sole banibira ngende maaso Joseph atuuka e Nairobi amala ennaku 2 bamukwatira ku gundi bamuyitanga musaako bamukwatira mu musaako kumba alina kasidi kakatadde muki nako bakatutte mbandi awo oba munyanfuna atya ng'olusinzira za ofiisi mwolindira nofuna nankubira nangamba ddade manyi kye bankoze banzibye okuba biyitirivu bankutte ne mugamba Joseph genda kwakamba olinyeba ng'okomewo nkulinda wano nsasule kale ddadi neninda nasula kunadde 2-3 simulabako sikyamuwuliza ngenda okugirawo bayise nga wiiki 2 amba dadi nti nafuna obutu nafuna wefu ndi bulungi owoledde kati omwana ono tyali amuntu wa muzannyo olwafonye Dorotia imagine that age mtu yakava omusomero afunye expatriate mulamba kakati netugenda agenda okudda olwonyola emyezi olwemeka akomyewo azeeka abadalize nkomyewo naye jakunabako ngende mutawuni olwagenda wakasiwukira kutunda oba yatunda mmeka kakati mu kiseera ekyo yampa ssente ze ndali sikwatangako era olwakomawo yajja nadiki nangamba dati sokukwata 5 nangamba sokukwata 5 nabulawo kale esitole nekomawo kakati nenjagala nnyo nga bembaga njagala nnyo Joseph asome. He disappointed me n'agenda wabula ndi musanyufu nnyo nti ekintu kye namwagaliza olubereberye era agize eki akituukiriza ate n'akituukiriza akituukiriza nga sikutte mu nsawo yange bane sikule era diguri ye sigirinaako kireyi financially nateekamu kati mwebaza okubaza kye nali nnoonya ani yayimba oluyimba Bobi Wine nti byogenda okusoma nze byendeese kiva mu ssomero kakati bwe yabadde ambuulira nangamba dadi tye nze nasobola kunoonya ssente n'oluvannyuma noonya eki noonya diguri ne mugamba weebale owulira kakati n'ekimwebaliza ekyo ate omwana ono kumulaba nti nyinza okugamba nze namukola nga taata kyali kakati ate ye has paid back n'akola family kyeri ekikubeeka engalo ntegerekese
nze namukola kyali ate ye n'akola famire kyeri husbandawo. Ekyo kimwebaliza era nsaba Katonda amuteeremu obwangu, amuwe emikisa, amutemere ekkubo erimutuusa ku ebyo by'ayagala byonna. Mpozi nga mmaliriza, njagala okwebaza Katonda bannange, ndabye bingi ku myaka gyange. Nsuubira nti buli kimu kyenjagala ku nsi Katonda akimpadde. Mukiwulira sina kyengira ki kyemubanja. Ekintu ekyebbeeyi obugagga obusinga obukulu agize eki obwaki obw'obulamu. I was 75 nga nnya April this year. Mwami Matovu muto wange nno, Mwami Matovu muto wange, kikulu nnyo. Abazzukulu mbalabye, abaana mbalabye, buli kimu nkirabye, obwagazi mu dduniya bwonna mbufunye. Kati ate nsaba kati ekintu kimu wa Katonda, kunnyongerayo ntuuke ku myaka gya mama wange bwe yafiira 92 nange bwe ndifiira awo nigamba ekintu ngireeki. Kakati mpozi eno ntanda eri bantu abali wano kuba kati nze ne Mwami Matovu ffe ba elders ffe tulina obba waki amagezi. Nabana abaana bange mbagamba nti obulamu bwetaaga obwegendereza bungi okusobola okuwangaala. Kyolya, kyonywa, eneeyisaayo, entambulayo. Kakati nga mbabuulira buuza Matovu ye mujulizi wange. Mwami Matovu njagala omubuuza aleete abantu 20 be twabeerako nabo nga tulina emyaka 25. Kati abantu abamanyi mayanja abamanyi Matovu be bamwe bano abavubuka. Kati Matovu gatambudde mu kibuga tayinza obasanga. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi, nkwanjulira Glow TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo. Era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glow TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283. Tweyunire oleme kwejjusa.